Full figure una avuddeyo n'abeera ng'ate ayambalira Pastor Teddy Bugingo. Webale kwekumira ku Newspark channel yokka ekuwa amawulire agatambuzibwa ku mutimbagano. Katubeere nga tutandikirawo ensonga nno za Pastor Rosias Bugingo tezinnaggwa. Kakati full figure munanga avuddeyo n'abeera ng'ate alwanirako Pastor Bugingo olutalo luno. Avuddeyo n'abeera nga atabukira Teddy Bugingo akatambika kano. Abantu amuyita balokole nate muli balokole. Gwe kyefu pawula ku mulokole mutufu. Oli mulokole wesibye ku baana babano naye ngoli musumba matosa bagamba nti nogenda ke wakitawo. Weyita mulokole mbu wakola ne kanisa olina church number. Olina abaana b'omusatu saga babana emigene mbuza ku kitamu. Ogwo mutima gwolina gwoli mulokole. Bible egamba nti amazima gali bukafula wedde. Abantu abogera amazima bawanguza 100 and more than. Because buli oyogera amazima gomanyi musumba kyayogera abantu ameka bakiyitamu. Temumanyi bantu bo basula. Temumanyi bantu basula n'emisota mu buliri. Abantu balina emisota mu mayumba nga abakazi babafukira emisota, baba babafukira emisota, abaana babafukira ebijjanku ne bebeezaalira. Mutemumanyi bantu bali mu conspiring nga bali mu kuyamba. Fatujja ne twoga noga gundi yande pinga. Gwe nolowooza n'okitwala nga kyakusaga. Tomanyi bantu bemba nyamba kukyusa baana. Kuba wana ba braz n'abakizibwe. Abantu alina ekisenge kimu mwasula abaana bonna. Kuba manyi kizibwe simanyi kojja simanyi anko simanyi ani abaana balenzi basulomo. Bana balina embuto abudu balalaza bakitaabwe. Balaza bakojja abaana babasenga baabwe. Naye bw'ovaayo n'okyogera omuntu ng'avuga nga ze omanyi abantu kira bampa ebirabo bakyusa abaana mu buliri. Abajja abaana balenzi mu baana abawala. Naye bwe tomanyi musumba baba ayogedde ku baana be. Bantu bameka babaya. Bwetweyongerayo Namukasa wuuno bavuddeyo ne babeera nga bamutabukira nsonga ki? Nsonga za kuba nti nnono yavaayo n'abeera ng'asabula Mrs. Luzzi. Mrs. Luzzi munnange ajjukira nti no bbaawe abadde mu mawulire nga poliisi emunoonya nga bagamba nti yafeera ssente. Kaakati nno bavuddeyo ne babeera nga batabukira Namukasa. Waliwo yavuddeyo n'akomerera Mrs. Luzzi n'akomerera Sarah. Wayagadde omufeere mutunde emmotoka woololo. Tokkirizibwa kwogera nga osinga ebintu byo okulabirira omusajja avudde ebweru ng'ate otugamba nti musamu. Oba tokkirizibwa kwogera ku bintu bya relationship. Tokkirizibwa kwogera nga wadiba. Tokkirizibwa kwogera ng'otunulanga ssaawa 3 ez'ekiro. Tokkirizibwa kwogera ng'obutama buno obubakobako bukweridde bwoti. Okitegeeradde enkyayumba akazimuko ku apu mukawe gundi mukawe linki kajje. Olw'okuba not when you're allowed to speak, you just carelessly put out what you're saying. Tubeko newe tukoma nga twogera tova eri n'omala gasesemera abantu. Olw'okuba olina kye tuyita akamwa osuubidde nti ogenda ng'oyira buli omu lebe ogenda nga buli omu omuyira lebe. Bannange twefuge. So Mrs. Luzzi is very very married ate ali bulungi ne bbaawe. Bwe tweyongerayo Speaker Anita Among munnange ebibye si birungi ate mulowooza penge tamuyisizaamu eggaali. Ne bamme ba parliament banno babali bakooyi. Kuba gwe ssebo n'okwata ne weeyerusa mu matu. Eno nawagira ebipaapipaapya olinga gonyo olinga engo. Wano omuto gulinga ogenda okola obuviriviri n'obuteekamu amazi obuteekamu kiwi. N'omasaamasa wenna. Ennyinda eringa eyo omujjongozi gulina kalo ba 15. Ng'olowooza bamme ba parliament abo abantu abo b'otuuza bo tebakoowa. Omasaamasa olinga bitanda bya disikolayiti. Gwena tebakoowa mazi. Olina ebizibu bye bikumala. Otutte ebbanga ng'obba mu 7 cent. Museveni asiibanga matunoonye ba donors abazungu agwowoza bonze nkubuzeewo. Bingi nnyo ekivundu ekibeera mu parliament omuntu ayeyerusa asiiba akyuma omuntu ayeyerusa musana ameru gamba okubetulinga bakuyita batya asaanuuka. Otiisa abantu okujja okuteesa mu galubindi b'olimu olw'ekivundu ekivaamu ekya kimbo n'omuzigo omuganda gwe weesiiga. Breakthrough wa batuli. Lwaki olina ebizibu ebingi Anita Among ebiku. Otandise okwerungiya naye wayo ky'olundi gumu wayo kya gwe maziika nkubuusi.
Nekyema kire kiri kimu omukazi ayeyerusa ebiseera ebisinga omuntu yenna ayeyerusa si mukazi si musajja alina engeri gy'asereberamuko gy'abeera siro mu ntegeera ebizigo bino biyingira mu muntu n'obeera nga tokyasobola kubeera ng'osobola okugatta emu ku bbiri oba ng'osobola okuva epaka ku bbi ekizigo kiyingira omuntu okwataba mu temunafuna symptoms ekizigo kiyingira omuntu kasoba ng'olya kirye tokyesi kuba nitaamu ng'alya kirye kasoba ng'olimu nnyo ekintu ky'okulya alya ebizigo zigeebye kina kye kiyingira obwongo n'obeera nga entegeera yo ya munguuba kati anitaamu ngo tukukakasa nti nno abayimbi toyinza kugaana abantu kulonda bayimbi toyinza kugaana abantu kulonda opposition olw'ensonga abayimbi bano bamaze ebbanga beeteekateeka Bobi Wine awali amala fufugaza olw'ensonga azze yeetegeekategeeka yajja ye yayimba ebintu bisinga ssemasonga era abantu tebamulonda nti muyimbi tebamwajja ssente lwa ttutumu bamulu biki byazaayogera abayimbi bangi beesimbyewo ne bagwa kamiliyoni yalina ettutumu lwaki erimwa kubwa mmeeya si byakubeera muyimbi ragadi abaddewo ng'omuyimbi lwaki tebamulonda n'ayitamu tukulaga ti mubaddemu n'abayimbi batawa kasoba nga tolemera ku nsonga ssemasonga twala akadde weebuuze lwaki abayimbi bano abamu abali mu opposition abantu babaagala nnyo nga tunnagamba abantu nakumala biseera byokugamba nti temubalonda ettutumu ligenda kubayambako buyambi osika crowd naye ebyo byogera biri mu ensa bwe biri mu ensa mulimu tabbo sigadde Lucifer ebya Shamim Malende tebinaggwa munnange anti abanuupu abawerera ddala babiri bavuddeyo nga baagala ekifo ekyo ekyabadde mujjukiro ono ali mu ddwaliro yatwalibwa mu Aga Khan kuba nti no ajjanjabwa kaakati no Alex Luwemba alina kyagamba baganda baffe nsaasidde baganda baffe abakima empapula ku bibiina ebyenjawulo benaale munalabye bajja empapula expression of interest nalabye ebibiina ebyenjawulo bajjayo empapula expression of interest kaakati ku kifo kimu kuliko abantu nga musanvu ate ku mulundi guno babakozesezza akawairo ekifo ky'osaba kaki kati kangeze ku Bawuman MP Kampala ewali Shamim Malende Shamimu Malende nagamba awo tojja kusomokawo Shamimu onkaabya amaziga Shamimu Malende onkaabya amaziga muganda wange onkaabya amaziga nenga Shamimu Malende kikyotakoze Shamimu Malende kikyotakoze Shamimu Malende ng'otujje mu makomera Shamimu nagamba Shamimu nakulambuddeko e Nairobi nenkugamba Shamimu ekyo kitanda kyoliko Segirinya kwe yayi era wanzizukizza memories nyingi nnyo ne Shamimu tewali kyotakoze tolinga Luwemba atabaddeeyo nze Luwemba sibadde mu parliament Luwemba nalinzize buzi negwe Shamimu obaddeyo naye era bakutaddeko abantu Shamimu bakutaddeko abantu Shamimu Malende ekyo nakigamba Shamimu nengamba Shamimu bagenda kufulumya ekibiina Shamimu ng'owakana era tetuwulira mu nkubo Shamimu togirina kandi togirina jangu buzi wa Luwemba nkukolere mu stamp ya independent ozoganye ekibuga Kampala kubanga kisoka Shamimu bakumanya abantu bakumanya Shamimu sente ozirina Shamimu toyina kyeweetaaga nagamba nze Shamimu nagamba era nabigambye nenkugamba Shamimu kasita nalabye Speaker mukwano gwange Zahara Luyulika nga ayambadde Shamimu nabuza okukaaba amaziga nengamba n'ebyobufuzi bannange Shamimu ddala bandibadde bakuvuganya Shamimu Malende wange bandibadde bakuvuganya siganyi kale bannaye ebifo mulina eddembe lyammwe eryobwe bange eryokwesimbawo naye nze Luwemba ne bwe ŋŋenda bugenzi mu ddwaliro n'endwala
teri wa independent n'omu atayinza kuyimirira nange bannange basebuli banyabo. Honorable Musiitwa twavuganya nawe mu kalulu k'e Kawempe. Honorable Musiitwa tetwebuuza tetwebongako. Abamu nga tuyogera ngera mugamba bannaye abasajja bankwe. Obwete tambudde badde mulabi mulungi obale kwekumira ku Newspark channel kankusaba obeere ng'osubscribinga olikinga akwesa n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi wera.